Maureen Nakayiwa y'omu ku abafumba emmere mu katale k'ewa Kisekka mu Kampala. Amala b'ekimere, ab'ekimere. Twawaasena nnyingi. Agamba nti buli lukya afuna ensimbi eziri mu mitwalo 3 okuggyako olwajjo. Obwegugungo obwabadde ewa Kisekka bwamukosezza nnyo nga bwe gwabadde ku Bangi bakola nabo. Nakedde ku makya ne njjayo ssente zange emitwalo nga 25 ne nteeka mu mmere wano. Ssente zonna ne zifa. Sitwasigaza wadde 10 era olwayo tukezze kuggyayo ssente endala ne tuteeka mu bizinensi. Ng'oggyeko abatunda emmere n'abasuubuzi abakolera ewa Kisekka nabo olunaku lw'eggulo balwevuma. Twakoseddwa nnyo abafiiriddwa ebintu byabwe abataasobodde kuggalawo baabibbye. Abantu batya buli agenda okujja okusuubula eno ekintu okugula alaba poliisi olutalo luli eyo sijja kgenda kale tusiiba enjala. Bano bagamba nti ennaku gye baliko eyoza lumonde nga kiva ku bannabyabufuzi ne poliisi abagugulana buli kiseera. Naye omuntu okuvawo n'awuubira ku bantu bwe n'otulisa amasasi n'oyiwa tiya gaasi eyo mbeera mbi nnyo kuba yatufiirizza emirimu gyaffe olunaku lwajjo. Kuba tiya gaasi bandibadde bakuba mu bantu abeekalakaasa, abantu abakuba emmotoka amayinja, abayiikiriza abaana n'abantu abali ku mirimu gyabwe. Ne bajja eno mu mmere ne batukubirayo emiggo nga twadde sobola kuleka wano ntamu zino. Entamu ya mitwalo 3 omuyala ajja n'agibba n'agitwala. Naye bo ne bajja ne batukubanga emiggo nga batugoba ku ntamu nabo beera nga abalina ebigenderwa nti baagala kujja eno okulya mmere z'abantu. N'olwaleero poliisi yakedde mu Bunyonyi n'eyolekera wabweru wa katale n'egumba. Leero tukomyewo kulaba nga abasuubuzi eby'ewa Kisekka bakola emirimu gyabwe nga tewali muntu yenna abatawanyiza. Era oyo yenna agezaako okujja wano kubatawanya bwe tugenda okukola. N'abo abayaaya abalowooza nti bayinza okukozesa akatale k'ewa Kisekka okubba ebintu by'abantu, okukasuka amayinja, okukola ebintu by'ekiyaayi, nabo tugenda bakolako just in case they start. Wabula olwaleero emirimu gigenze bukwakku nga tewali kukyankalana kwonna. Abapoliisi abasinga balabye embeera eri bulungi ne beddirayo. Abasuubuzi bano mu katale ewa Kisekka ko ne bano bannaffe abatunda emmere olunaku lwajjo baafiiriziddwa bya nsusso. Poliisi be yakubye mu tiya gaasi ne badduka. Wabula batutegeezezza nti nga ekigo ekimu bwe kitalobera baana kuyimba buli lukya beetegefu okujja wano okuwenja 10. Honest Wisdom Kiyonga, NTV ku ssaawa emu.